atandikidde wano olunaku olwajjo abawulidde omukulembeze wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasobodde okuba ate nga avaayo n'ategeeza anayogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga we yayogereddeko ne ku bayimbi nti abayimbi waliwo akasente akajja nti biliyoni 30 zo zijja. Kati omukulu owa Federation President Eddie Kenzo akulira abayimbi naye yasobodde okuba ate nga amuzzeemu ekiro ekyo kyennyini n'agamba nti Bobi Wine yagambibwa ati sooka owulirize Bobi byayogedde eggulo. Ekyo kyandibadde kikyali awo ne bayisiza ne biliyoni 30 nga zakuwa abayimbi okumala ebbanga ddene. Abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, government ekwata sente neziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali e Karamoja n'omuyimbi atamanyi government officer yenna n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti government policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye government singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developing afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebakitegedde. Bobi Wine yasobodde okuba ate nga ategeeza olunaku lwajjo. Kati omukulu Eddie Kenzo wa Federation avuddeyo n'ategeeza ayisizzaamu omukulu eggaali tebadde nnyangu nnyo. Eddie Kenzo ategeezezza nti akubye ebituli mu research Bobi Wine gye yakoze ku nsonga eziruma Abannayuganda. Atandikidde wano bw'agambye. First and foremost kyenyinza okwogera kiri kimu. Bobi alina okufuna research team etagenda more wrong information. You understand? Between me and you, supplementary yakayita. Alina ababaka mu parliament naye nyinize musubira okuba nti ali ku ground. Yandirabye Senemekeza ayise mu supplementary. You understand? Supplementary biche byayitiddemu kwatagana n'eggwanga eddamba kuba position mwali okuvuganya entebe. Alina okubanga alina knowledge mungi nnyo. Kibi nnyo okubeera omuntu ali ku level ngeyo kubanga tali knowledge ku bintu ebimu ate ebiri important. Like for example, omuntu addeyo n'awulira nti nno biliyoni 3 okitegeera yakitwala nti biliyoni 3 nenga mazima si kituufu, teri biliyoni 3 zayisiddwa era tezinaweebwa bayimbi kujjako nga yalina byamanyi ffe tutakola ki bye tutamanyi. Ekyokubiri kyennyina okumusaba nti bino byonna ebyobufuzi nga bikyaliwo kwagala okukola kino nakiri. I understand Bobi has to mobilize. He wants as many numbers as possible to do what he does. Oba okusupportinga cause ye. Naye asooka ayagala Uganda. Ne Uganda asooka ajagale. Uganda ng'eggwanga. Ye Bobi ye Eddie Kenzo akulira abayimbi mu Federation y'abayimbi yenga bwe yalabye ensonga ezo. Agamba nti Bobi Wine talumirwa ggwanga olw'ensonga ye bw'aba afunya ate abayimbi bo tayagala bafune. Asooka alumirirwe eggwanga. Bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala bw'olumirirwa eggwanga n'olyagala otandika okutambuzako ku interests ez'eggwanga. So seeza interests ezizo ng'omuntu tyanjagala genda mu ntebe so kanjogere ekyo ekiyinza okunyiiza abanyanyambako genda mu ntebe wabula otandika okukola ebintu ebituufu. Ekituufu kyeki nze ngamba bwati bwe yandibadde alaba ebintu bino. First and foremost ebbanga Bobi lyamala ng'ali mu parliament emyaka egi teyayogera ku music oba yajogerako neze saamulabako nga addressing ensonga za music zonna okitegeera. Ebbanga lyonna lyakubira laale presidential saamulabako nga presidential candidate ng'ayogera ku music naye olwaleero mulaba ng'ayogera ku copyright. Copyright yakamala mu corridor yafuluma eriwo eri ebaddewo bagiyisa 2006. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde mu music business all that long. Basi Eddie Kenzo okumanya nti akubye ku nyama agambye nti sente zebagenda obbawa nti nabo Bannayuganda. Bobi Wine olunaku olwajjo yategeezezza nti abayimbi bano sente zebagenda obbawa biliyoni 30 wadde Eddie Kenzo yategeeza biliyoni 13 yagambye zizimba eddwaliro. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa sente. Yes, weetaaga ku supportinga ebirowoozo ebibasitula.
kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno ssente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'e Kiruddu ddamba. Aya basi kati omukulu Eddie Kenzo agamba nti nabo bannayuganda okulya ku ssente ezo kubanga tamaze kola research tuli kuki era ne struggle yaffe tugiyingidde tutya okitegeera kyeka yali agala tuveyo twekasa ku nguudo twekalakase tuyombere nga tetwalinawo option aka negotiations. Do you understand? So we first negotiated before nga tunagenda mu kwekalakasa osooka mu kuteesa bwe kugaana n'olyokodawa so ffe ne tutandikira mu kuteesa era nze njagala omuwa amawulire amalungi nti copyrightiro by either this very month or next month in the first weeks egenda kuba eyise according to kunze information gyenyina era olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku URSB namwe mbayise musobola okujja ne mubaayo tugenda kubanga Attorney General n'abakulu aba reform and URSB bayituyitiramu mu research gwe bakoze nakyo okitegedde agamba nti corporate budde bonna egenda kuba ate nga eyitamu mu girinde. Eddie Kenzo bw'ategeeza agamba nti biliyoni 13 ze zigenda okujja. Bobi Wine ayinza okuba bamubisiramu naye nga biliyoni 13 zijja ku sako y'abayimbi egenda kuba etya. And it is for SACCO and artist groups structures okwetereza nti abayimbi luli tebabadde na bibiina babadde disorganized buli omu agamba tebali wano tebali wali olwaliro balina okuba ne office mufuna bulungi balina okubeera n'obukulembeze ku buli kitundu okusobola okukikirira abayimbi baayo wadde bayimba ku mikolo okusobola okusupportinga ng'eggwanga onfuna bulungi mukwano gwange naye bw'aba akyogera kiraga mwe abayimbi bagenda buli omu akwata ekiveera dduke. Don't bring it like that because that's not how it is. Ebintu bino byogere mu butuufu bwabyo akalulu abanaagwo bajja kukuwa. Aya basi ate okutteweeyo. Eddie Kenzo yayogedde ne ku nsonga eyabadde ku Serena nga bw'omanyi nti waliwo amulaba gatambula nti Eddie Kenzo ku Serena eggaali ya Bobi Wine yali egenda mutwalaganya bwe yali ayagala kubuuza ku mukulembeze ne bagaana. Eddie Kenzo agambye nti obudde obwo yali president awo ku Serena nga abayimbi bayimba kubanga yakulira abayimbi era yali tayinza kusitukira Bobi Wine. Era ayongeddeko n'ategeeza nti Nuupu yonga efuna ssente nnyingi nnyo. Federation bwefuna ssente Bobi Kikuluma gamba ebikwatagana ne ssente. Nuupu efuna ssente nnyingi nnyo nammwe mukimanyi. Buli muntu yenna ali yakimanyi Nuupu efuna ssente buli mwaka ate okuva mu gavumenti onfuna bulungi iye aziteekawo ayinza otuwa ku accountability yali azimbye akasomero eyo beddwaliro nga bw'abyogerako oba okitegeera ebintu bino njala to be taking a right. Me, I'm not trying to simugezako mu attacking, but I'm speaking as a president of Uganda National Musicians Federation. I have to defend my institution. Kubanga abayimbi bano wano bajjawo teri amugaana kujjawo olugi lugule oba okitegeera ajje tumubuulire. Aya basi Eddie Kenzo bw'ategeeza nti Bobi Wine agende ku Federation bamubuulire ensonga lemezisanga eyo nga bamulimbalimba. Era ayongeddeko ku nsonga eno kubanga interview eno yabadde ya kiro. Eddie Kenzo agimaze nga addamu Bobi Wine ku bigambo byayogeddeko ebya ssente. Use this platform as a journalist to promote it and love your country. Speak the truth. Young politics brother Bobi Wine byalwanirira bye bino kula nti ensi ekula bro ayina ensonga zentuufu si ekyo naawe kikiri kati ezaffe lwaki tazitunulamu ayina ensonga ze naye nga gye ziri ntuufu era ne tukkiriza era tetumukubangako mayinja nejjo nabadde naye namuvumyeko okitegeera teri saagala tuddemu olwokusinza kuyituka nayo genda nga nsongira ku bantu abatampise okitegeera byenkugamba bituufu. Ensonga za music gwe tokimanyi nti bwe tuba tugenda okuyimba wano stage ya Chameleon enkuba yagitwala tokimanyi senga twali tulina arena ng'eri covered enkuba